kakati biso bano sibyakubeerawo nebaza Katonda eyangaza bwati omuzimu gukukuba ekiro omuntu gwogamba nti ogenda wakibuuka ate emizimu gisula gimukuba ate munayogera oba anakomawo akomewo oba takomawo. For the wonderful homily he has given us and the resurrection has... Bamulana omusango ogumu kujanvunaanibwa emisango 14 nti baŋŋamba ndekerawo okusabira abatali bakatuliki neŋŋaana era nja kusigala mbasabira kama mbaaya kusigaze nekasandi mu katuliki eno Bishop Tom yansenza nja kusigala nga mbasabira. Abambadde sitola ebateekako emikono nange awo nja kuba ngenda nteekeko emikono. Our new people, the new clergy, you are the salt of the world, you are the light of the world, you are the voice of the voiceless. You must speak up when people are mistreated. Father Sylvester Adieri, we are now going to anoint you with the holy oil. We call you unholy from now until Jesus calls you. Kambabu kanchidemu. Omuntu najja nakugamba nti fenera bafaza bebamu kanange ndi faza kuva katandika kupita faza. Nana wogenda. Paula akwewuunya. Abona abooluganda tube n'emirandira eminywevu. Era buli omwanyweze munnaate. Abakulu munyweze abato. Bwe banagaba mmeri mujjeno tugabawe. Haleluya! Mwe mulimu hakuna michezo. Tugenda mu maaso.